nakozesaako big size Kabalagala nenkozesaako Bobiwine Kabalagala ndagoba sasu nga order eva wa King Mike nagobako Chameleon Kabalagala naoga sigala kudamu kulabako nentekawo Bebecool naye kyali awo Chameleon okomawo kola kyali kikyasoka Kabalagala awo nfuukira ddala bossman Sheri angamba jangu ndabeko Denmark ngende Denmark kukola ki omulabako Chameleon yali aninako akakukuku akubanga tujukira akola Mondays enkola lwakomeka lwakusatu agamba lwaki ono yakoze eki yagwe bayise bandi ne Sheri tutudde tuli awo ku hotel omukulu nga akuba njiraba omukyala agikwata mugamba teeka ku loud omukulu yatandikirawo mu kupasuka kakati ngolaba yeffe tuli bakozi yegotutte yejata kati bwakomawo wano bwakomawo omutwale 40 potro kubanayo muzimbye hoteri wano tadda kubanga tene Kabalagala kati ono omukyala agamba bannange kyenava njimujjako simu omukyala ne mugamba Chameleon okuva na leero olina okumanya nze boosi wo ate n'ekirala kati Kabalagala tugenda kukola najjako embwa kati omukyala ngamba ono nagambye ku Mande tebakola ki tebagenda kubaawo gamba either ngenda teekawo Bebecool oba Bobiwine nkubira big size Bebecool lwamukubira ku ssimu n'agamba mikolo bulijjo njagala nnyo Kabalagala ompitawo nnyo nga wabeera bize ati Mayanja abadde ki konze Mayanja yekyanze enewo oba wali ewuwe konze wali ewuwe tugenda kola tya konze nedda gweramula ssente waliwo embuzi konze bagenda kukolera embuzi namba bakuwe crate ya zabia 2 bakuwe ne whisky gagamero yonna pulu nga nzirira ngamba ndi ready trajes nga kuba ka flyer big size Bebecool ati omukulu abiwulira naye mirikweso agamba akasajja kataddewo Bebecool sebo katike kabosi kafe byaddala esimu bwevuga nti lunaku lwa Bebecool naye Chameleon yeetala olwetala bwayambuka bwakirira komeri alina ababodaboda nga 5 bwayita nayambuka nakka agana olwairo ayinza okubawo ekitale ki ekitali kitufu omusajja enenetala gyeyeetala kunagyetala kati omukulu olwayingira teyagenda wali ku ntebe ya big size yali atudde yagenda mu DJ box amukiriza okuyingira ekibuli ekinaye naawe Kabalagala lwatuka mu DJ box tukala kwaliko nyimba za big size yateekeramu beefuula befuula mama befuula big size lagamba Kobula namugamba kati Mayanja engeri gye mumanyimu kati si eyo tali mugondi tuyite wanda tujja na kuyita wali koleze emotoka ankubira simu mikolo kino kye wanteekamu kikambwe ennyo sigenda kukisobola big size olwagenda kweso yadda buzzi wali mu ntebe oli wabadde atudde otegedde ng'akomawo ku mulimu yali yegobye ng'akomawo ku mulimu ng'agamba abaana bannange njagala mukitegeera okuva na leero Michael ye mukama waffe tukyayogera ku mukyula engeri gye gutuyambamu okujjanjaba okukendeeza amasavu guyamba ku bantu abalina endwadde z'ekikaba ze tuyita STDs sexual transmitted diseases oba infections omuli gonorrhea omuli syphilis kabotongo ne urinary tract infections omuddo guno gukozesebwa nnyo era edda omuntu bwe yalwalanga ebirwadde bwe bityo nga bamufumbira bafumbanga ntamu sijina kisefuli ntamu nanywa omanye endwadde ezo zikola ebintu bibiri zonoona sisitimu y'omunda ne kungulu omuntu olusune lwononeka biki kyabeera n'amabwa agatagenda guyamba okujjanjaba munda ate ne kungulu bano abalina amabwa agatagenda ku lususu abali omuntu ali HIV positive tagafuna naye embeera ya AIDS abantu tebakyagituukamu nnyo naye abantu abamu abagayala okumira eddagala batera okifuna n'afuna amabwa ku mubiri omukyula guno guyamba ne ku kisipi
ne bafumba osekula ebikola by'omukyula bino n'okolamu paste yes n'osiiga wekikubye n'okunywa n'onywa mu nnaku ago 2 omanyi abantu bakuba kisipi asigala abasiiwa munda wasiiwa abamu basigala n'okubabuukirirwa okwo bw'okozesa omukyula guno mulungi nnyo ate ne ku mbeera eyo omuntu sigala ng'omira eddagala naye gikozese nga supplement ojja kulaba ng'obulamu butambula. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Njawulo njiraba ya maanyi. So welcome to Shalom 256 is happening betugamba kaswe kigambo it is happening mwanya oli ku Shalom 256 yana subscribing you missing out a lot. Please subscribe but you subscribing akada kaseko obenga of notification each and every time that we upload. Leo nyakulungi nnyo nakulwa mukisarwa amasavu nze Shalom Hadadi Kawesi nga bulijjo etuba ku setting waliwo ntambi Angelo omugenyi waffe kati kimato kyali mugenyi King Michael kachali mugenyi katuwa munju muntu waffe mutu wa watu yajja neruzirawo nyengo obudde bugenze muntu wa waka abali ku Shalom 256 bane tubanirizaako nnyo nako olwaleero manya Frank Ntambi Wayne Balkeza the Juggernaut the Renegade Encyclopedia the Connoisseur wababirawo anagakendeeza mu katima tonotono kati ongera ko bali swazibwa ate lwa nali kuwadde ne kwisimera alimanyi biveke Bamuwadde erinnya eddala. bali swazibwa Lwaki? anti agamba Balabebe. Mubaraka Munyoko yafuna abantu 17 Huwa. mu campaign ze oyina babalabako wamma Presidential campaign. gwina babalaba nasabawo sente teri yalita video kati nakola mu kuzeka jjajja wa Kasuku ne nkwata Ntambi ne Mubaraka Munyagwanga ze ne mbatuuza wamu Yayogedde namulabye ku program ng'agamba agenda kuwayo ne interview. bagikoze eri Kasuku live Ne kati kati era Ntambi omwalayira agamba nammere tagenda tuusa gwa mukaga ng'ali mu parliament. Dwachi. Kati yakoze ekirayiro ekipya naga ne mmega ya kudayidi ng'ali mu parliament. eri tajoza Twagenze okulaba ate nammere bamwadi certificate ye bamugazetinze nga MP. eri tajoza abataswadde ambasi swadde kuba tukyali mu court naye ekyo si kyatuleese basibo ne bannyabo badde mbagamba nti wano tuli ku supremacy nozanyi tumenye nga enterprise kuba waliwo ebintu biyitirivu nnyo ebbaala weeri abantu basobola okubeera nga bamanya essaawa zino wano we tulimu enebeera ki rehearsal studio. Yes, Primacy studio yiri wali then ne Primacy rehearsals wano bazikolera era show enebere gwera maasawo tugendaga tubalambuzeeko ko mu studio tugendaga tubalambuzeeko ko mu studio tugendaga tubalambuzeeko ko mu studio gye tunaba tugweraawo mulabe ekiri wano ku Primacy ba producers nengedde ab'amaanyi akasawe kalabye weekali akasawe kako weekali ebisulo birabye ebiri babyoyota definitely so sobola okujja wano ku Supremacy nomalawo ne week butereevu ate nga buli kimu okifuna sauna weeri steam gym ogirabye akasawe obugumamuko ebisulo birabye nabyo birungi yes rehearsals abayimbi abasinga bakolera wano rehearsals kituufu ne recording studio nayo mpya ba producers obalabye abasukka mu basatu yes ekitegeeza buli kimu kitambula bulungi wano ku Supremacy nga sinaa nagenda wala nnyo initiative eno eya General waffe General Fujita ekyokubeera nga ayagala nnyo music ayagala nnyo entertainment ayagala nnyo abantu abali mu kisaawe eno kijja kitya ekyo kuba abagagga bangi olumu abatayagala tubasemberere olumu naye Fujita abeera tanga ali this welcoming nga atali down to earth talina buzibu tasindika tagoba muntu n'omu Fujita nze kiyinza omwogerako yes aina passion ya music Fujita ebiseera bye twabeerangamu Kabalagala ku Sheri y'omu ku bawagizi ba King Mike abajjanga ne batoola eri mu audience buli lwakusatu Kabalagala nga General Fujita oba just nga muntu wa bulijjo tanafuna ku sede era nga muntu wa bulijjo yajjanga n'alaba kati bino byonna abiŋŋamba kuba mukwano gwange banga ddene naye ate waliwo abyaŋŋamba nakujjukiza ogamba kuba kati wali Kabalagala twalinga aba superstar abakuliko n'otuula wali
olumuga tumanya nakumanya ngagamba niba naye Michael omusajja oyo mwagala okitegeera nga bono beeraawo era ngagamba bwe ndifuna ssente muli mu kirowoozo ki okitegeera nja kwongera omusembeza wendi muwe kyasinga okwagala kati nze kyensinga okwagala nga nze King Michael music okitegeera era nze abagagga abantu abasinga beewuunya lwaki mbeera nnyo n'abagagga bangi nti abantu abasinga bo abagagga babaagalako ssente babaagalako babanyonyola bizibu byabwe by'essaawa eyo naye nze kati omugagga nga Fujita wajja n'aŋŋamba King Michael oyagala ki kubanga alina ssente naye mugamba mpayo miliyoni 5 ba 10 asobola okuzikuwa naye bw'aŋŋamba nti oyagala ki mba njagala mugamba ekintu kye njagala nga kya future ekintu kye mugamba nga kikwata ku bulamu bwange ne career yange kati bw'aba nga ali mu music ne mugamba nti nze njagala kuyimba okitegeera n'aŋŋamba kyoyagala nti oyagala ki studio yiyo okitegeera jangu otubeere wano club yiyo okitegeera omusic obo okoze music mulete mu club bamukube okitegeera ate sikunze nzeka n'abalala nabo ababyuza be baagala naye kunze nze nagala njagala ki music naga jangu kati ate tetugenda kola luyimba tugenda kola album namba kuba bino ebya studio kuba nti eri wano twatandikira genda mu studio wa Bawa tugende wa Remix okitegeera tugenda wa Washington kati nga buli tubeera wano nga tunyumya kubanga omuyimbi music ebeera mood kati bwe tubeera wano nga tunyumya ngenda mu musical mood ng'ate musajja wattu mutawaanya ng'ateeka mu cross country ng'ate tugenda kunoonya aba producer sawa 9 gwa kiro 10 kati tetula nagaana ebyo tetusobola byereetera wano kutegeera ne mugamba kisoboka studio yo twagenze producer naga tebasobola kujja wano ne baba nga bw'oliwulira ng'okyamuse kuba kati essaawa eno tola Unix mwali ne mpulira wano vibe ngeze nyingira buyingizi ng'anyiga obwe bulamu obugondera omuyimbi n'alema kubeera mu depression n'alema kubeera na birowoozo bingi okitegeera ebyokwetta ebyokukola ki kati so biragalalagala Fujita mwebaza tinamufunanga kirabo ate era ne mwebaza okwagala ennyo nnyo music wa wano amwagala music club ya Fujita eno Supremacy 70% local music 70% music wafe wa wano so kati bw'otayagala muntu ng'oyo okitegedde tuli kola album mugirabye egenda kuba nnungi nnyo otuwulizizaamuko ku nnyimba nga 3 ate ngenda ndowooza zikyajogenda kola album nga wooyogedde waliwo oluyimba lwempulidde lwe bakoze ne Ziza waliwo oluyimba lwempulidde olwa reggae lukoze bulungi nnyo kanimpulira n'olwo lwa Najjeera mukulu Ziza Bafana ebbanga lyonna lyonna lyembadde nkugoberera aye tokola nnyo collaborations nnyingi nnyo ziri awo ng'oggyeko omukyala gwe wakolanga naye awo naye ne ku side y'abaami abaye tokola nnyo collaborations nabo kweno project tusuubireyo ko ku collaborations esinga ku eyo gye tuwulidde eya Bafana neetagira ddala collabos bwe tunaatuukira time ya concert nja kubanga at least nayo collabo zayenga nnyo concert oyogedde ku concert otegeka concert this year this year tulina concert where ku Serena hotel naku z'omwezi nga lumu ogw'omunaana ye 1st August ojja ku Serena Michael live in concert yoga okirabye amaanyi gate mangi concert yegenda okubanga teriko stress okitegedde bulungi kubanga buli kimu kiri set era buli kimu njagala mukawa wana batujamya ekitambula nga bwe tukitambuza abantu bagenda kunyumirwa concert eno toserina stress music ompya agenda kubaawo omukadde naye bamwagala ntadde mu kifo abagagga bange wengendo bayita batuule nga tebaliiko gamambu beeralikirira ekifo okitegedde Serena emeeza miliyoni 3 omutwe gwa mitwalo 10 abantu abalala tukenderezaako Serena bali ya 15 luli mitwalo 10 emeeza ya miliyoni 3 omuntu tabuuze nti no to papier kubanga Serena yeyina ekintu kye yagiramu kaunti waliwo the class of artists abagendayo tukumanyi nga dancehall artist tubeera mu kisaawe kyaffe n'otukuba dancehall omuntu agambye muno eyo sijjo ogwana abantu bawulira sijjo badoodya anti omuntu asobola kwogera kale omuntu asobola okukyogera bw'atyo nga King Michael nze nabagamba ebintu byange byonna si byakupapanga bwagambye topapi nti soka birowoozaako kuba ye Serena mbadde mweri mu birowoozo byange ne mu bifo bye nina okukolera mu concert era kimbaddemu okumala emyaka ng'eki time yakyo bwerituuka ejja kuba etuuse so n'abawagizi bange abagagga bange nga bwe bamanyi shows ze mbadde nkola
za kuya deno buka dancehall kati abagagga bange baba beetaaga okutuula awantu kukakkana ne balaba omuyimbi waabwe otegedde bulungi kati nanoonya ekifo ekiri conducive obulungi nga Serena wensobola otuuza abagagga bange n'abantu bange benkuze nabo musically benkuze nabo fans bange kati basobola okusasula emitwalo 15 10 otegeera bakola abantu bamisinga lido wandikira omwana tukuze kati tulina obusobozi otegeera kwata naye banjagala bajje batuule balabe King Michael then bano abalala bawagizi bange batasobodde emitwalo 10 era nja kuyiyayo ku beach wembateeka tumaze Serena nabo bafuneko ku peace ya King Michael katono nyerawo still twalaba ku manyi tugamba nnyo naffe abakola criticism ku art tugamba nti abayimbi yesu mutusse ebivvulu naye sometimes tetufuna kyanjawulo era kyekimu ku bintu ebyagoba the audience mu bivvulu nga bitandise okusala ng'oli agamba nagenze mu kivvulu kya artist bw'ati nekye nalabye this year neruli ku mulundi guno ku Serena olinayo ko ku kyenjawulo nga wetwalaba Navio agamba nti now this is acoustic nti ogwo omu ku ba dancehall artists abamanyi mu ggwanga Uganda tusubireyo ko ku kyenjawulo mu genre ya dance altogenda okututeerawo abagagga bakkakkano obalise music oyo mu myoyo gyabwe aguke era walina okubaayo ekyenjawulo lwansonga nti nze King Michael okutuuka wano wendi jjukira nasooka kuba MC mbadde DJ kakati ndi muyimbi kati engeri concert eno gye ntumye my journey abantu balina obbayisa mu lugendo lwo so embanga naliko DJ lwaki siba mixingirako wali nembalaga nti nekyo nkyakisobola lwaki wemmala ekyo sikomawo nemba wa live performance ekitegeera lwaki wemmala ekyo sibaleeterayo ku bayimbi abapa byenkoze nabo collab kyekyenjawulo ekigenda okubeera I'm imagining a situation nga waliwo set nga you were DJ nga bano abayimbi abalala bajja okukugobera ku gwo bali mu bakubira okitegedde ngera bwe nakolanga okitegedde bulungi nga waliwo set endala gwe M-Sate goli mu kuyita abayimbi abagenda okujja ku stage bigenda kubanga byanjawulo ate abantu abatudde kati omuntu asasudde miliyoni 3 ayagala labe ebintu ebitali byabwe of course kibadde nkugamba ekyo otegedde so bimu byetuba settingira ne plans endala ezinabazize singa Katonda n'aba azikoze nga betukoze to be such an experience awo njagaddewo nti nekintu tokigwiridde bugwiridde sikigwiridde ate era ekinajje kyonna kitujogera nakyo kuba tekikyadda mabega nga lumu August King Michael ali ku Serena Hotel so nkubiriza abagagga bange mwenna gye muli abantu badde beebuuza King Michael ogamba abagagga bo bebaliwa kati kolo mujja balaba nga batudde anti waliwo omuntu yankubya akamalaga totukole nga akaccaga ekivulo kigenda okutuukaawo nga bakuŋŋaanyiza oleme kulabikako Chaga teyalabika naye munaye bibaawo ebizibuzibu bibaawo otegeera naye ekyokuba teyalabika nange nakyewuunya era ne musaasirako nnyo ebyamutuukako naye kati tusabe Katonda kireme kubanga ekyo ekyange kibe nti kuba kati olaba kuva nataddeyo post eyo nti ngenayo concert already amasimu genfuna abantu abangamba mbadde endudde abantu abalindiridde abalina ennyonta eya King Michael weebali pakati kusookera ku mmwe Shalom angambye wende meza agiguze. Shalom 256 baguze meza ya milioni 3. Kati lwaki otolage tekikulaga nti ate ba sponsors baba no bonna mu bali. Of course ndakogerako kone ku Bivo organic yao nana fulina fe meza. We bali nywe bali ddala. Kati kiraga nti omukolo gukoze eki. Gutandise. Okay. Era mbalinze. Amina. Era nga situnagenda mu bimbozi ya bali tukyali mu kigula katono preamble. Bali ya rugby no soka tubenga tubijjawo. Ogende ku album eyo osuubira kugimaliriza ddi? Album eno egenda kuba ewedde nga mu Gwokuna zijaba ziwedde because kati ongeri ba producers je tulina bangi wano lwetumala lwe ba mastering ole bateeka wali lwetumala lwe ba mastering nga tuwulirizamu lwe bateeka wali so far kati muwuliddeko ennyimba 3 muziwulidde ezo ziri done definitely kakati ate kyengenda okukola kati abantu banengeri gye mbagambye mbu ngenda kola album eyo ngenda sooka nteeyo ennyimba 2 of that album ngenda sooka mbawe bamanyanya abayita ababeerera muwulidde then mbawe then mbawe n'olwa Bafana ezo zisooke zisooke zigende tukole ne video zaazo then abantu bakakasize ddala nti King alinayo ekigenda mu maaso ati nsiika era nkuwadde reggae eyo bamanyanya n'ensiika zonna zinyimba zonna tugenda zibawa abantu bazinyumirwe okay now twakava mu kalulu wakayita ndowooza omwezi gugenda kuwera
gugenda kuwera ku Sunday togende ku Najjeera kayimba ke bayimba kake Najjeera bali bayimba ku balabe Najjeera ate wakayita akaseera kyanja Najjeera abala bye mwayimbako byennyini nga bi happenings abayimbi muli banna okimanyi twayimba ebyo ebintu ng'ebyo tebinnabaawo yes so owulidde oluyimba luno olwagala nnyo owulidde oluyimba luno olwagala nnyo Fujita lwagala nnyo nange ndwagala nnyo ne Bafana lwagala nnyo ate nga bwe twakwatagana okuyimba ne Bafana buli omu yayimba ku vibe gyawulira naki kati nze twagenda mu studio nze nendeeta chorus eyo siddayo Najjeera otegeera Bafana bwe yakuba bwati olugi n'awulira toddayo Najjeera yagamba Najjeera waliyo emiwunyo basomesa neera okitegeera ndowooza olaba ne tutambula nga kituyimbako tulaga mbu buli omu alina shida ze yafunire Najjeera kakati ate oluyimba lulwo tugenda bawa video nabo bategeere nti abo abatali mu public eye bye bafunireyo olumu naffe tukola ki tubifuna so lwe luyimba olwo ate nkimanyi era lugenda nnyumira lwamazi olwagadde tonda byawo naga baluseeyo kulabye ng'odigiddo so kwe kubalaga abantu di content waali tugenda bakubira ddala ekintu ekituufu. Now that is as far as your projects are concerned. Thank you so much. But wali mbadde gamba nti twakava mu kalulu tugenda kuweza mwezi gumu tugenda tuwezezza omwezi buweze bingi gye bibaddewo kusayirira mu abayimbi watuuka ekiseera ne tulowooza nti music industry ya Uganda yonna ebitundu nga 8 Mayi Museveni agikutteko ettonotundu alitutte okubeera nga liyimba ne tutulabamu King Michael twakulaba abantu wonna abantu ne beebuuza ne bagamba Michael nga kiki ekiganye ensonga ki Michael ezitaakusobozesa kubeera nga ojoininga project okubanga wegatta ne bayimbi banno mubeere nga munoonyeza muzeeyo akalulu. Michael yagenda mu Tuleke gwe yagendako mu Tuleke ne mukali akalulu 221 tujjukira ku mulundi guno ki ekyakyuseemu ekyakyuseemu ziri ensonga nga 2 oba 3 nti buli kalulu lwe kajja omuyimbi oba ffe abayimbi engeri akalulu ako gye kabaamu ssente tuba tukeesunze nnyo owulira naye ate buli akalulu ako lwe kajja nga katuuse ate olumu tweraliikirira nnyo nti abawagizi bano okitegeera abawagizi bano batuteekako eriiso ejjogi okitegedde bakuteekako eriiso ejjogi ng'oyagala ssente ono ayagala obe nga owagira eno gy'ayagala gwe ssente ziri eno ate oli gy'atayagala oba ono ayagala okitegeera ne biba nga bikutawaanya so ate nga tubikozeeko kuba kuva 2010 kuva 2006 mu luvannyuma lwa myaka 5 mbeera mu kalulu n'ennyimba luvannyuma lwa myaka 5 mbeera mu kalulu n'ennyimba neera nga bw'ova mu kalulu okomawo ate eno era mu bantu ati bw'okomawo mu bantu wabaawo luuku eyo gye bakuwa n'entwala gye bakutwalamu n'okuba nti emirimu oyo yalina ssente abadde mu kalulu oteekako wakituwagira waki oyo yali bulungi otegeera kwegamba nga bitunyiga eno otegeera nobeera nga tolina wakukinyo naye nga gwowulira kikunyiga muli ogamba oba nakola kyaki naye ate nga mu kukikola wali naye wali oyagala ssente kati stress eyo nenjagala this time nsooke ŋŋambe nti bwe sikikola okitegedde kiki ekinaabaawo otegedde bulungi kuba ssente zo buli omu azaagala ate era ssente zaali nnungi bulungi naye nenjagala nga bwe kibaddemu emyaka 15 ŋŋambe bwe mba sikibaddeemu ki ekiyinza okubaawo ntestingeko ne kwekyo ekiyinza okubaawo singa oba nga tojoyiniza ekintu ekyo otegedde bulungi ku minzaani awo opimapima sente ne zijja nga nnyingi ng'ozeetaagira ddala naye ng'ate ogamba njagala nakutestingako ne ku kiri otegeere ndabe kibeera kitya so yeyo situation gye nalimu ne ŋŋamba this time kanneesonyiwe campaigns temugamba nti campaigns mbusayimbira NRM nti olw'okuba nti oba sijagala temugamba mbusayimbira pepa olw'okuba sijagala bonna baakuba ab'ebibiina by'obufuzi kugatta ababedi bwanika bankubira aba DF bankubira kugatta abapopa nabo bankubirako ne common municipality ya Munyagwa bonna bankubira otegeera bulungi naye nga mbagamba siri ready kola ki
kuyimba eyo y'ensonga emu. yes Ensonga ey'okubiri nti campaign zigenza okutuuka yes nga tuli mu nteekateeka ne Fujita eno gye mulaba. yes Otegedde enteekateeka eno eyambako nze kuba ya career yange. yes Kati nga tugenda kugula ebyuma bya studio tugenda kuyimba zino ennyimba ze muwulidde tetuzikoledde lunaku lumu bbiri. Zino ennyimba zonna tuzikoze mu time ng'abantu bali mu campaign. Otegedde naye nga nze ndi eno nkola ki music. Otegedde bulungi nti situation eyo nayo yajja nti kakati bw'ogenda mu campaign ogenda kuba ofuna ssente buli lunaku nti bw'onoovaayo kyekiddako. Otegedde naye ate kati togenze mu campaign naye okoze music. you're busy doing music. You're busy doing your music okuyamba ku career yo. Otegedde nensalawo nnonde kino. Okay. Era nennonda kino era nze ndaba tekimpadde stress yenna era mwentambulira okulaba nti kuba eno ye career yange. Politics yansanga mu music. Otegedde era ndi mu music. Kati nasalawo nsooke muzzeeko ebbali nsooke nnyimbe. Ebirala birijja mu maaso kuba tebikomye leero. Ebinajja mu maaso ebinajja ne this time nasalawo ensonga ezo bbiri ze mbawadde ntambule bwenti nga bwe mundaba ntambula. Mu campaign mwennyini nga yakaggwa tulengera omuyimbi munno kyannaku video yafuluma wiiki eyo ng'ali ku live ku TikTok bambi omuyimbi oyo Green Daddy ng'afiiridde omwana mu ddwaliro Mulago ng'ali mu kulaajana ng'akubamira nga twamuwulirirako obubi ffenna. Of course teri muntu ayinza kwagaliza munne kufiirwa kintu kirina bulamu. Then alina statement gye yakozesa gye yayogera era nga njijjamu ku bimu w'otugambye ensonga z'otugambye n'agamba nti nyimbidde NRM ebbanga twagala ne tuyimba campaign yonna yonna nga gyagambye ya 2026 eno naye naawo wenkomyewo ku ground kati bino bya ddala Ebyadala bitya nti mu ddwaliro Mulago temuli ddagala era mu eyo process afiiridde omwana ng'alinya nga siga ekifaananyi nti eri bali mu fantasy kati nawo bino bya ddala nti biri byalimu tebyali bya ddala nti byali bya fantasy kunyumirwamu bunyumizi kati bino bye ddala nti mu malwaliro temuli ddagala oba okitegeera naye ng'ate we yali eri ndowooza yali asiga akazigo kati ate wano akomyeyo ku ground n'ebeera ng'emukwatirayo amagulu egalippa bweti and before losing omwana kyalinaku nnyo kyali kitalo nnyo. Embeera eyo ogyogerako olina ekibuuzo kyaddagala okubuuza nga tuli wali mu studio kweyo okukolagana kweyo embeera ya Green Daddy ekya Green Daddy okubuuza Michael ekyabayimbi okuyita mu mbeera ezo ez'okunyigiriza ennaku gye muba nayo ku mitima nako ku mutima oyogera naye I think he's also victim just because omwana ete yafiiramu ebyo ebyemulako batwakolako interview gye walaba n'akunyonyola yafiirwa omwana King Michael enyamu gyawoleza adde obubaka obukubagiza naye kati okukigatta n'ekyoli nti eri kyenjagala okwogera ku nsonga eyo nti okufa gy'oteeka of course ate nsasira Green Daddy musasira kubanga nange I went through that akimanyi bulungi nti nange nafiirwako omwana naye tekitegeeza nti bw'ataaligenze mu campaign omwana teyali foot of course otegedde ate tekitegeeza mbu bwe yagenze mu campaign ate zizassa omwana we nanti abantu kye bagamba gye yali ayimbire basula bo bali bulungi kuba akwa live n'agamba abasawo tebaliiwo sawa bbiri ndi wano baliwo abasawo naye ng'ate mu kuyimba nga wanya President Museveni akalulu omala okuyimba ng'ogamba Museveni juu buli kimu kiri bulungi amalwaliro juu buli kimu juu ate bye wayogeranga ate biri opposite kwenye byogera kati ng'omwana wa alwadde abantu kyamunyiza abantu asika kati King Michael tebakyasaasira bagamba mwabayimbiranga omusajja protecting the gains now I do some of the gains ate kati yafeesinze reality okitegedde yafeesinze reality ate n'ekirala nti byagamba mbu ayimbidde nnyo NRM tayinza kuyimbira NRM kusinga King Michael okitegedde nze nsuubira guno gwe mulundi gwe musoose omulabayo ate era n'okumulabayo ayinza okuba nga abaddeyo naye nga agendedde na ku bantu nga tali nga King Michael nti bakkubira essimu ne bakubuuza oyagala mmeka kino kiri bwe kityo kitegeera so nga talina na MOU nti oba nga tali recognized mbu agenze bamubalanga omuyimbi mbono omuyimbi wa NRM okitegeera bulungi so blame tagisa nnyo ku ki tagisanye eri kulaga mbu a blackmail tukoledde tebasinga ffe abakoledde emyaka 15 okitegeera so ekyo akitwale nti kyajja
okitegedde kigende bwe kiti abantu bo balina engeri gye bakirabamu ku ye nga ye kubanga obyogerera wano enkeera ne biba birala so kakati naye kyayitamu nkimanyi okitegedde naye ebyo abantu be basalawo public yekola ki yesalawo ekintu ekyo sirina nnyo kyakyogerako kyamaanyi naye musaasira okuba nti yafiirwa omwana awo so ekyo kyekigula luggi kyetubaddemu bassebo ne bannyabo era nga tunagenda mu kintu kyatulese olunaku olwaleero tugezeeko baveewo lumu nana habo mouthwash nange nangeko ojja kukwata kano ka Shalom oil kano ka Shalom oil bokakola ne bane Shalom kakula kyogenda obbeera kabasajja kano kabasajja nelaba ne akundi yokka mwekali ne bane Shalom mpitirawo oli mugezigezi olimba nnyo Shalom mugezigezi ka Shalom oil ku 0705 kyokka bwe nkeeyisaako nnyongera okusanana oba kikakola ku ki kabasajja okwongera ku size kyekava kalina size eyo bakusiigira ekifaananyi Shalom oil kale ku 0705271973 besigako esiige bakola bati giddemu mpolampola enamba eyo abantu bajja Shalom oil Yes. Shalom oil 271973 tukuwa kano n'eryokunywa n'ozibukula emisuwa byonna n'otereera Shalom oil kano oyisako buyisa Mana, kati kitwala bbanga ki Shalom oil ono 7 to 21 days enjawulo ogiraba kubanga nja banyumizayo akagero k'omusajja yajja ng'alinga era Shalom ono naye ate ebyavamu byali katumale okulanga oleme katuyisaako kingi olina obuboozi Shalom oil katumale okulanga wano kati ono bamuyita nana habo mouthwash abatabanyizibwa endwadde ezirumba akamwa togera ku mannyo olira sayidi emu osonyi ovamu olusayisaayi owunya akamwa n'ebifanaganako webityo kozesa nana habo mouthwash chapu wano lugave habo cough and flu syrup kubatawanyizibwa ekifuba ne ssenyiga ekifuba kyakakutandikako kikola kiganya kubanga kikutuka ssenyiga atandikiriza okubeera nga gyoba akuluddeko lugave habo cough and flu syrup ajja kubeera kuyamba nnyo then wamuta chocomel habo medicine kubatawanyizibwa omutwe ogubobbera ddala sako n'omusujja sako n'okubeera nno azzaamu amaanyi abasirikale bo ab'omu mubiri abasobola okubeera nga balwanisa ate endwadde eddala ez'enjawulo bamuyita chocomel habo medicine mu bufu bwe bumu waliwo kano aka ulcer ke bayita lugave habo ulcer syrup abatawanyizibwa ulcers kikeeto heartburns n'endwadde zifaganako bwe zityo beera nga okanoonyako gano gonna nga wenga kutte wano genda mu pharmacies ne drug shops mu ggwanga Uganda abali ebeeruga nga mugere mu outreach ez'ebiteebako e Uganda National Drug Authority kano ke bayita lugave cough lugave habo cough and flu syrup kakaawa kawomerera kalimu hani kawomerera nobeera nga embeera etambula mugenda kumpaayo tujja kuwaayoko kati kano era gwokakola tulina bakama baffe mu bufu bwe bumu kabisa oba naffe abamuno watch ku mutima gano gwafuga www.munowatch.com tugamba nti ku mitwalo 3 egya Uganda genda obeere ng'osubscribinga naffe ku applications ku masimu kwetuli abalina amasimu ga Android genda ku Google Play Store abalina amasimu ga iOS oba iPhone genda ku App Store abalabira ku TV Android TVs genda wanuleyo application yaffe n'abalabira ku laptop oba desktop genda mu browser yo ya Google ba Safaricom otekemu www.munowatch.com kula films enjogerere zibeera empya vijje oliyo yamaze okubeera nga baterayo films empitirivu vijje junior ataddeyo vijje Emmy vijje Jingo vijje Ice Cream vijje n'abalala namuwa sakuwa muno sebagala waabo so embeera ebirenga etambula bulungi nnyo ku mitwalo 3 jokajoka ejja Uganda Biva Organic yasangibwa side zaawo Emmengo ayamba okuba nga jjanjaba ku ndwadde ziba zikulemeddeko togera ku balina kati hepatitis B amujjanjabira ennaku 6 bweziti zokka nobeera ng'owonna mu nnaku 6 hepatitis B abeera awonye abalina ebizibu bya ekibumba liver abalina sukaali abalina pressure obulwadde bukuluddeko abaana abato bakyala abaami ensonga z'omu kisenge namwe abakyala ensonga z'omu kisenge yes Biva Organic asangibwa wemenga abazikolerako nabagamba abasajja n'ensonga lwaki namba ya Biva endi mutwe 0752602427 kuli mutwe bwetyo endi mutwe eriwedde kama wage kana akantu yali mukongo yali bamasayi omusajja yali atuguzaako akantu kakati ebiseera bya Aitebo ng'ekyaliwo Kampala Road awo kati Simon yatuyitanga okujja okuyimba leero n'aleeta Wizo leero n'aleeta Michael luli n'aleeta Bobiwine luli n'aleeta ani kati kolo yali mande yange nanze ngenda okuyimba kati nalina super custom ngamba driver bamuyita dokita wa mu Kibaati wali wenna banyumiriza mu Kibaati nga yanvuga
twali tukeera Jumani kati nga tugenda kuyimba mu awo kwa table tumale tuvuge tugenda Jumani the next day so kati tugenda manyi okuteeka piro mu motoka ne bakamu ne mpummulamu kati tugenda parking awo kwa table wakati mu luguudo awo ku Shero nga table eri wali waggulu kati mmenye omutto bwenti neebase atudde awo tulinda time yange ya kuyimba ndi Baraga Silva okitegeere veyo ngende ennyimbe kati mba neebase bwenti atudde awo mu maaso awuliriza ka music mpola mpola kati ngenda okulira ekintu kikoona ku motoka wano ku bode okitegeedde ekikoonako kati omusajja agamba nire eddagala erigeza obusajja okitegedde kati batunda eddagala erigeza obusajja tunda eddagala erigeza obusajja okitegedde agamba kati nze ngedde nali wano driver wange atudde awo tudde wano ng'agamba driver nkulageko yange kati nga omusajja amugamba sokojje driver amugamba sokojje yamulaga kuyiye nga ati tujjira amugamba sokojje kati driver musajja bwajja ngamugamba ogambye otunda ki tunda ddagala ligeza busajja kulageko ku yange kati ngo dokita agamba yendaga ku musajja ajjayo ekintu jukira nze ndi wano ndaba wali omusajja ajjayo ekintu kya bulaka kinene ng'akoona ku luggi lw'emmotoka olabyayo bwaki ati nkujjira kati omusajja n'atya olwo driver wange n'atya naga bannange nga muga kiki kyekiri awo ng'omusajja aga dokita agamba wayi omusajja wuno wana atunda eddagala naye bannange yakula n'abala ntegedde nga mugamba yakula n'abala alageko tulabe omusajja dokita agamba sooka olageko ono mukama wange kati ng'omusajja aga aliwa kati mba ndi eri mabega alingiza nga omusajja ajja we nali ng'ansikako ku ndabirwamu ng'agamba ayagala nawe kulabako nga ajjayo omulundi gumu akuba bwoti ku mmotoka agazaayo ng'ekintu kinene okitegeere naye nga ndaba kisota kino ekyarabba okitegedde kyeyazinze muno kyajjayo nemugamba dokita omusajja ono alayika tali kwalaali ko dokita nti mpaayo emitwalo 5 no nzija emitwalo 5 nga njiwa dokita asasule eddagala dokita nga asasula eddagala nga mugamba ogambye otya nti ku makya oyisaako akawungeezi n'onywa oteeka mu mazzi gookya kati bw'omala okunywa ennaku 7 ojja kumbuulira ennamba yange yiiyo okitegedde nga ngamba dokita naye omusajja oyo nga papa ngali mu bwangu omuyimbi ng'omusajja amuwa emitwalo gyeki nze nagimuwa 5 nga amuwa obudagala bwali mu kacupa kali awo keeru buwandiikeko nga musajja ateeka ngaaga bannange njagala ngaaga naye bannange kintu kino nsaba kikole koze dokita niyo kakaza kinaakola nze omusajja ndabye ajjayo kigundi kirabba kyakubye kugundi omusajja yabala naawala gwe Michael like toyina kyolabye obadde weebase omusajja ndagidde ddala black mamba liye nyini nga mugamba kale owulira dokita yanywa eddagala nze nga kyesaba ambuulira oba waliwo enjawulo ennaku 7 eziggwako bwe yatuuka mu lunaku olwokusatu awo nga mugamba waaye kitambula kitya ng'agamba ng'alabawo enjawulo naye era siyama tukiwemu obudde muneewe omusajja anywa eddagala ennaku ennaku 7 ziggwayo nga ennaku 7 olwaggayo nga muge waaye dokita kiri kitanga waaye katwongeremu nawo ne wiiki eno endala tulabe we kitambula yanywa ebintu omwezi mulamba tewali kyakyuka olwo ennamba y'essimu gye bamulekera ennamba y'essimu ogenda ogikubaako kati yo ne bamutwala kati goma yaba omusajja be yabba ku street okwo kwonna yajjayo naku kati nze engeri gye nnali eno nga tamanyi nti wano nze wendi yakijjirayo eno nga akweka eno wendi najjayo nakuba ku lujjiro motoka nazaayo kati abantu be batyo bagenda bababu naye mubanga mutunda ebintu bino ddala nga biri kwala mugenda kwongera mufune emboozi ya podium paka tunatuukira ku concert nga tugenda tubawa ate kirungi dde twagifunira concert njagala tu emboozi y'ebbaala ya Sheria we Kabalagala weebale nnyo weebalire ddala tambi emboozi eddako eyo twawumuzemu wano otubawo ekyalinga awo Kabalagala emboozi eyo emboozi ya Kabalagala eyo nja gibawa nga nnungi because Kabalagala engeri gye nnali boss nakozesaako big size Kabalagala nenkozesaako Bobiwine Kabalagala
ndagoba sasu nga order eva wa King Mike episode ejja kujja mbabuulire kyatambula kitya abakusumbuwa nagobako Chameleon Kabalagala nogasaka kudamu kulabako nentekawo Bebecool ku lwa Mande lwa Chameleon bye byalinge naye kyali yawo Chameleon komawo kola kyali kikya tujja kunyumya emboozi kahinti otwayo ku lwaki era oleta Bebecool gwejewo Chameleon anti ulira kambaweeko katono tutuuka Kabalagala awo nfuukira ddala bossman kati sheri angamba jangu ndabeko Denmark ngende Denmark kukola ki omulabako Copenhagen mkitegedde kakati ntuuka eyo Chameleon yali aninako akakukuku kwakubanga tujukira akola Monday nze nkola lwakumeka lwakusatu kati nze ngenze Bulaya jukira boss oliye mukama waffe ffenna agamba lwaki ono yakoze eki yagobayise bandi ne sheri tutudde tuli awo ku hotel kwanna mugamba afune hotel ngeri eri ku mazzi bulungi biki nga bomanjagala nnyo amazzi era gye yafuna tutudde bwe tuti nfuna ka breeze etegeera omukulu ng'akuba question ng'akuba essimu ayimene Uganda akuba njiraba omukyala agikwata omukyala bwagikwata mugamba teeka ku loud setekera ateeka ku loud omukulu yatandikirawo mu kupasuka kakati olaba ffe tuli bakozi yegotutte yejata kati bwakomawo wano bwakomawo omutwale 40 potro kubanayo muzimbyeyo hoteri wano tadda kubanga tene Kabalagala ayogera mpulira kati ono omukyala agamba bannange kyenava njimujjako simu omukyala ne mugamba Chameleon okuva na leero ino okumanya nze bosi we ate n'ekirala kati Kabalagala tugenda kukola najjako embwa naye mwenda olugendo ne Chameleon ajjako bajjako essimu agamba nti wagambye bosi wange kale era sigenda kukola tetugenda kukola agamba abaana be tebagenda kukola ki tebagenda kukola tetugenda kugendayo kasita netaliiwo kati bakiwuliremu bamanye omugaso gwaffe biki kati omukyala ngamba ono naagambye ku Mande tebakola ki tebagenda kubaawo oteekatenge nze ndi eno ogowazze kati nga mugamba either ngenda tuteekawo Bebecool oba Bobiwine kubanga ekisooka naiti y'omusajja ogigabe otegedde kati nga ngamba gumanyi gwosala oba bagambye tagenda kukola nkubira big size mugamba Mande eno oli bize oba wooli twogera mu mwaka kyogwo 2012 wewatyo munnange Bebecool amukubira ku simu ya Bebecool lwamukubira ku simu n'agamba mikolo bulijjo njagala nnyo Kabalagala ompitawo nnyo nga wabeera bize ati mayanja abadde ki konze mayanja yecyanze ndosobola okujja n'okola ki enewuwo oba wali ewuwe konze wali ewuwe tugenda kola tya konze nedda gweramula ssente ojje opakingewo big size bakutegekere bulungi waliwo embuzi konze bagenda kukolera embuzi namba bakuwe crate za bia 2 bakuwe ne whisky gagamero yonna kati njagala eberewo omwezi nga mulamba nga paka nga nkomyewo tubitulemu tubitereze Bebecool ng'agamba okay kale ngenda kuddira kati ngamba omukyala mutekewo ni Bebecool kati omukyala naye yali anyiizeemu ngeri eno gye yeekyanga n'agamba tugezeseeko ne ku mulala kubanga n'abawagizi ababeerawo nabo baagala okulabako ku muntu omupya munnange Bebecool nga nzirira nga ngamba ndi ready parking weeri njagala parking ya motoka 3 jukira nina big size nina Range Rover nina ne no mwana mkolele kufira nina ne ya Cleberson ya fans of Bebecool nayo konze parking igenda kubeerawo taata yogera bwogezi byakunywa byagala nabe batekewo Hennessy batekewo bichinga byonna babiwandiika technical rider nga bagiwandiika wonomala ompe sente nazimbuulira zesijja ku disclosinga wano ne ngamba no problem
Munaye nga nkube Kampala trajes nga kuba ka flyer. Big size Bebecool, Sheri Cafe Kabalagala, Bande. Akati munaye big size ajja. Aziparkinga. Satu bulungi nnyo. Endungu ekutta abantu we bati. Ngoma zo kuvaide ni makawoli wali ku ground. Nje ni makasina ko mawo. Bakweza information. Video batuweereza information Bebecool atuse. Ekyokunywa kyakifunye nti ebyo abantu bwe bali bulungi nti bali bulungi. Akati omukulu abiwulira naye. Mirikweso agamba ha. Akasajja kataddewo Bebecool sebo katikeka bosi kafe ebyaddala. Munange big size nga asoka kuba Monday nga babulungi nnyo nga ajogoloza nga amalanga agenda night yakola bulungi nga agenda olwokusatula nga olwatuke ne mmanga nga abaana banga dansa okumba bulira ne bebyokola nga bakola ndalu feelinga batimba Monday ndala eddako era big size Bebecool okitegedde linda kwa katono Chameleon wa kitegera nti olunaku balututte tiyaddamu kuba simo wo yategeera eri kati ne wagikuba nze nkola ki nze nkwata kati munnange Monday ndala big size Bebecool tukubye ne bana yeriko ekifaananyi kye ekirungi otegeera oba mumanyanyirira nnyo ku posta bamutimbya Kabalagala ajja aziteekawo era omulundi gumube pa satu abantu era bakoze batya bajjudde kakati tuba tuli eri esimu nevuga esimu bwevuga nti olunaku lwa Bebecool naye Chameleon yeetala olwetala bwayambuka bwakirira koma eri alina ababodaboda nga ataano bwayita nayambuka nakka agana olwairo ayinza okubawo ekitale ki ekitale kitufu omusajja enenetala gye yeetala nagyeetalangako wano kati begangwa mu matu ngamba omusajja tumulinda bulungi omukyala mugamba twaye Bebecool gyali atuuse naye ate omusajja oli yeetala ate nga yagamba akoyo kola koyo tumuleke tulabe kati big size ayingira munda atuula kati aba atudde bwati owulira atudde bakuba ennyimba ze bakuba bogolako bakuba zaani ruutu eyayambuka bwe yakomawo yambuka Kabalagala awo yambuka eri ku roundabout ekomawo yasibira omukulu n'ayingira kati omukulu olwayingira teyagenda wali ku ntebe ya big size yali atudde yagenda mu DJ box yagenda mu DJ box ngajjako DJ headphones owulira siriyo ndi eri banyumiza bamukiriza okuyingira ekibuli ekinaye naawe Kabalagala tewajjukira abantu abaaliwo abasinga bali tebamanyi biri munda otegeera nga bamanyi oba Chameleon oba yeyaleese oli mbeererewoko oba biki kati abantu olwatuuka bakuba bukubi nduulu teyagenda wali big size we yali yagenda bugenzi mu DJ box olwagenda mu DJ box big size n'atuuka mbu n'amutunuulira ati olwatuuka mu DJ box zikola kwaliko nyimba za big size yateekeramu beefuula befuula mama befuula big size yanoonya kuba okumpi eryali okumpi n'aga tuyite wano tetugenda kubisobola yafuna na microphone nayimbirako befuula oba yakuba bukubi luyimba nga bwanoonya tomumanyi nti DJ yinga kati ajjemu ezooli akubazize yakubayo nga 3 big size n'agamba kobula n'amugamba kati manyanje engeri gye mumanyimu kati si eyo tali mugondi tuyite wano tetujja nakuyita wali koleze emotoka big size nga bakoleza mmotoka yabuukira eno bbali tiyayita wali mu mulyango ng'akola ki ng'apyanta ng'agamba baana be mujje tugende ankubira simu big size akubira simu ndieri okubulira ebibaddewo naye ambitegeddeko mikolo kino kyewanteekamu kikambwe ennyo sigenda kukisobola ate ndi mu business ate omusajja aze ate akuba nyimba ze wali mbadde manyi agenda kujja atuule wali nga nange bwezijja ku byammwe atuule wali naye kakati asikyabisobodde bino big size olwagenda kweso yadda buzzi wali mu ntebe oli wabadde atudde otegedde ng'akomawo ku mulimu yali yeegobye ng'akomawo ku mulimu
ng'agamba abaana bannange njagala mukitegeera okuva na leero Michael ye mukama waffe era bw'aba ayogera muwulirize kyayogera okitegeera so biwanvu nnyo ebyo ebintu n'ebyaddako nga nkomyewo okitegedde gye tugenda nga nkomyewo awo ate we baatwalira engatto biki otegeera kati nga nkomyewo yembozi gye tujja okukola ki we tujja otandikira awo tunyumye episode eyo tujja gimalamu ne episode nga 3 biwanvu nnyo 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 Katonda yakutuwa biwanvu ndowooza tunaatandikira awo. So wali we twakoma ku episode zaffe ya podcast twamaliriza ogenda kututwala mu kaseera kali akazibu ennyo aka Brian White we yaggulwako emisango oba accusations ez'abaana ab'obuwala bali bagamba nti nno oba yabaka basanya oba wega twagawulira twali tuli mu covid I think yasookera ddala ensonga ezo ez'abaana abo ab'obuwala engeri gye bajjamu awo n'engeri gye zajjamu okubeera nti nno zitwala Brian White mu mbeera etali nnyangu nnyo almost n'okubeera nti zisuula podium zijja zitya ensonga ezo mbadde saagala zoogera ku kusaawa eno okitegedde era ensonga ezo zijja kwongera zoogerweko naye kusinziira ku Brian White situation gyalimu essaawa eyo nebyayitamu okitegedde mbadde nsaba episode esookekomaawo genda tutandika naya Sherry Cafe nga we mbatandikiddeko tugitwalemu episode nga 3 Brand wanaaba atereddemu bakatuma mbagambye next week ngenda kugenda mulabeko tujja kugenda ffenna so tusooke tumulabeko kati bye tunaakuŋŋanya ne bye tunaafuna kwe bijja okuva twongereze ku kiri wali we twakoma kituufu yes kati wetukubye wali Chameleon yakomyewo akomyewo ku mulimu azze ku mulimu kati ate Bobiwine taliiwawo mu kifaananyi awo naye yajja naye yaliwo kati ye Bobiwine ate namuteeka eri wange ku lwokusatu ye gye yajjanga era n'ebifaananyi birinawo nga tunywa ekigirasi ekinene ebyo kyokitegeera ye teyajja eno ye namuteeka eri wange bwe Kabalagala ye yali afuuse nti celebrity area buli omu nga waafa okukola ki era nga ne Bobi akuba naga mikolo leero gy'oli kapitekaawo sinagenda ku show ndala okitegeera nga bajja ne tunyumirwawo fena egikenzo Bobiwine baani okitegedde kale okuzaako oli emabega enkolagana yo ne Sherry yeetandika etyo okubeera nga atuka okwesiga okubeera nti no omuyambako mu mbeera eyo okubeera nti no amasimu ye gakubwa bonna abaaliwo era gwakubira ogende Denmark omulekoko eyo naye kakati ekintu ekitandika bwe kiti Chameleon ampita okitegeera bwampita tubeere wali Kabalagala ku Monday kati bwampita nga ngendawo buli lwa Monday ye bossman yakola buli kimu okitegeera nga ntuulaawo baba tukuba freestyle okitegeedde nga buli mubamuwa kazindaalo ng'ayimbako kati ebyo abikola nga Sherry tannadda nga kubanga agenda n'akomawo Denmark n'akomawo kati Sherry akomawo okitegeedde bw'akomawo era nga Monday sigala nga bwebeera Chameleon ayimba nenyimbamu awo kakati nga bwe nyimba nga abantu baleekanamu nga bw'omanyi kubanga nina ebiyimba byange nina lido berolaga biki bwe mbikubaawo ng'abantu bakyamukamu kati nga bw'omanyi question nti ne bw'oba oli naye ayina ekyo ate nga buli muyimbi era aba akiina nti gwe bakusanyukira ennyo sisanyuka nnyo otegedde kati nga bampa kazindaalo freestyle nenkubakubamu abo bwe baleekana ng'akasika otegedde ng'akazze eri ng'akatwala kati saakitwala nga kikulu wabula namustadinga okumustadinga okwo ne ŋŋamba nti night y'oli buli kimu ky'oli nze ŋŋendawo bugenzi sijja kuddayo okitegedde sijja kuddayo afune emirembe aleke nagamba mbu bwe mbeera wali mulyako eswaga kati mu butaddayo obwo okitegedde nga ndeka Monday nga 3 nga ziyitawo omukyala ng'abuuza n'abantu nga tebakyakyamuka bulungi nnyo Michael kikinga takyajja okitegedde ayina ebizibu nga bigenda bwe bityo kati DJ waawo madamu amusaba ennamba yange DJ ankubira ngamba madamu yabadde akubuuzaawo n'asaba n'ennamba yo okitegedde mba ndikubya yange nga madamu akola ki akuba ng'agamba
Michael jebaleko kale nawe jebaleko nga tokyalabika bano babeerawo ne bacamukaawo tokyajja kukikuba konze banjagala okujja ne munyonyola bye mbanyonyodde ne ngeri gye tonight yoli saagala kuleetawo mbeera nze mumanyi mimbi munnange lwagira ati okitegeera ng'agamba ekifo kyange lwaki tojja tewali kijja kubaawo konze nze oli mumanyi sijja kukola ki ebyaffe mbimanyi sijja kujjaawo otegeera kasooke kabeerewo otegedde pozi okujjawo nga nze nfunidde lunaku lwange lulala otegeera n'agamba naye nina emmanga ku Kiri Royal lwaki gwe tobeera eri emmanga kale oba toyagala kujja ye n'abeera ye n'abeera eno engulu konze ekyo kiyinza okukola naŋŋamba oyagala lunaku ki konze engeri ye gyakola ku Mande kankola olwokusatu olwokusatu ko ye kale ngenda kimunyonyolamu ndabe okitegedde akimunyonyolamu omukulu era agaana okitegedde ati omukulu bw'agaana kimugaanisa olwo ate nze mmanyi ati omukulu bw'agaana oli n'akozesa obuyinza bwe n'agamba amugambye n'agaana naye jangu gobeerewo tandika n'olwokusatu luno nga ŋŋendawo nga tewali bantu nga ntuula omanyi nze ndimugumiikiriza kuba ne ku Lido era twatandika Lido nga tejjaako bantu nze sitya kutandika ate omuntu atya okutandika aba talitandika okitegedde munnange nga bwe ba ku Lido nagitandika nga tewajja bantu neetuuka n'ebimba kati ate ebbaala nentuulawo olunaku olwasooka naliwo nze na Silver bantu aba mu bbaala netubeera netutuulaawo ne batuwa akazindaalo ne tweyimbyayimbyamu awo ne batusekerera okitegeera abakulu bazze eri kye bibakola bala abantu basatu eno Mande nga yeekwata nze nekimaintaininga ekyange nekitandika okukola kitandika okupiikinga kati nekiba nga kikolera omukyala nti Mande afuna ssente n'olwokusatu afuna ssente ekyange nekipiikingira ddala so bwe bitu byatandika nenfunira ddala omulimu ate nengukola bulungi nnyo kati awo tutegeddewo kati wali okomyewo omusajja olunaku amaze okubeera nga addamu alufuna mu ngalo ze olwokusatu lwali mumusuuzizza alwo yali yesuuzizza lwathe olwa Mande yali lwesuuzizza olwokomawo kaakati nkomawo okuva e Denmark mukukomawo okuva e Denmark ennyonyi yatuleka Brussels otegeera ennyonyi neekola ki oba yafunamu obuzibuzibu biki ne batugamba mugenda kusula wano mugende the next day okitegeera bulungi so kati awo ku terminal neetala ennyonyi ekulese mulinda baasi batwale ku hoteli mwebake biki otegeera wensangira Daniela yali ava Italy alina abaana okitegeera naye ali ku nnyonyi y'emu nange okitegeera kati andaba aline abba akyali muto namulala aine omigugu okitegeera andaba mulaba nsanyuka agamba Michael, how are you Uncle Michael? Biki abaana mbabuuzaako awo bwagamba are you on the same flight with me konze yes Entebbe nti yenkya nti naawe ogenda ku hoteli nti okitegeera muyambako ntegedde luggage ayina nnyingi ayina abaana muyambako gaawo tukwatagana muyambako awo baasi ejja abatutwala ku hoteli okitegedde kakati omukulu yalina okumukima ku airport kati ate nga nennyonyi nange kwenkola ki kwenzijidde ate jjukira waliwo akakuku kati omukyala amukubira amugamba nti nasanze Michael okitegeera nanyambako ku baana babadde bammenya ate yatabuka butabusi yakutako ku baana bange n'abakwatako bw'ati saagala musajja yakwate ku baana bange oyogera naye ngaani saagala kunkyakalaja otegeera kati Daniel abinyumiza ku makya tuvaawo tugenda Joseph said he doesn't want you to my children help ekyo nakyo nga nkitegeera kati nze nakitegeerawo because olutalo lwali lwavudde eddeeri nga lukambwe ennyo okitegeera akati nga tuvaawo nga tukomawo Entebbe kati mu kukomawo Entebbe ye azze waali ku kisaawe nange nina abange ayina abaabi yazze okukima ye n'omukyala we nange nina abange ekyali awo
wenjagala tutandikire next episode wenjagala tutandikire ekyali awo nga nkomyewo okuva e Denmark saagala bongerako kati njagala tukomaawo ekyali awo we tugenda okutandikira mutegeere ani gwe ndiringa naye mumanyi ntya mmanyi atya byatandikira bikomawa bate bino biwanvu nnyo nga bw'okiwulira. Yes. Okay. Olw'obudde wano we tuli bagenda kuba bakolerawo ndowooza rehearsals ekyo kifo kibeera busy nnyo tumugwikiriza bugwikiriza naye tubasuubiza nti akaseera akaddako tugenda kubeera n'obudde ndowooza obuwanvuko kubanga tuyita mu mboozi ennyuvu ezitagwa ku ku King Michael nga bulijjo. So mugenda tugenda basaba mubeere nga mutukkiriza okubeera nga tukoma wano olunaku olwaleero. Yes. Asangibwa Sonde Mukono musomi wa ddwa genda akusomera eddwa olw'ebbona abona n'abulamu bwansi eno twagaliwa kubonaabona ali ku 0782 367599. Kyabasi wewe ajjako wali ku Impala lumu yoyo twaliwo nawe n'atuteekamu ekimera n'atutubira n'okugendayo tumukyalireko byakomawa ne 0752 74 3583. Ajusnikea njagala wanduboza ngatto njabakoleze ngatto zonna ez'ekivulu muri haso baliwa okuŋŋaanya basange batya kyali wajjala byuma sibano byantu beeboze ngatto bakosa kyuma boze ngatto batunga sole ngatto yakulekawo bange ekunyiga bagigazyamu bweba ekulebera bagifunza ne sole empya n'obugwa ne kapeti kanjaga buli haso zonna king kuŋŋaanya ngatto bazikimawooli zonna zembandina tebaseera kati njagala kyuma kyekyoza bagatuwa offer baka tunakola ekivulu olimba nawe atuwe offer oba otandika ntya gwe kuŋŋaanya sinze njagala okuba n'engatto yange nga ebigundi kuŋŋaanya engatto byuma byebyoza paka babayise baani aba Idris ne Kakea paka ng'ekivulu kiwedde bali ku 0770 523920 ate abira twamaze abasomera Kenya mitanga nga secondary school tulina ekyepukulu nga 28 ogwokusatu ngenda bawo ku Nyamitanga secondary school. Kula chamani wa 0772 66 10 23 ajibula MBA kwaso oba twejala alamula ku 0701 44 99 93 mujje tuliye tunyumirenga fa basomera Kenya mitanga secondary school kyepukulu kyaffe nze ntambinze abange ba sponsor babaze definitely kati aba Apple Studio bakugamba nti artificial intelligence master classes zamala ddala okubeera nga zitandika abantu abagala okubanga musoma ku nkola eya artificial intelligence oba AI abali mu music industry abali mu media abasomesa abaana ebintu bya computer ebyo omwana atandika okubeera nga akozesa yes enkola eya AI abalina businesses ezenjawulo companies ezenjawulo nga mukozesa computers mbeere nga mwekwipinga abakozi bammwe okubanga bayiga ebintu bino okubeera nti n'emirimu gyali mazeeko oba ennaku 3 oba project yakusanga kubanga gimalako essaawa just 4 so zino master classes nga musobola okubeera nga mugendekawo empawo nga ku police waliwo essomero eriri awo wabula baba basobola okubeera nga abajja gy'obeera obayise yonna abagala okuyiga ebintu nga introduction to artificial intelligence and native AI tools, prompt engineering, AI for web design and programming, AI for business and entrepreneurship, AI for graphic design and content creation, saako n'ebirala bingi kuba ku namba y'essimu 0772 6 6 30 abasembereyo ddala bannaffe abamulangira interiors abasangibwa side zawo ekyanja ku Al-Salam Towers kumwe abagala okubeera nga mufuna furniture omulungi ow'omulembe atali ddule basobola okubeera nga awangaalira ddala emyaka n'emyaka olina kubeera nga ogenda kumulangirira furnitures ayagala ow'ewaka togera ku sofa sets togera ku carpets togera ku center tables togera ku dining tables togera ku bitanda ebinene ebikusobola okubeera nga bimalirayo ddala saako n'ebisiige ebyokubisenge n'ebintu bifaanaganako ebyo tusobola nammwe aba offices ndi musasula ku dining naye mpola mpola ndipositingayoko paka we naamala baani abo babayita bamulangira interiors bali Chanjao ku Al-Salam Towers opposite Total before Chanja Mall bakola TV stands bichi byonna buli kimu kyonna kati ali namwe aba offices manyi waliwo abantu business ne bagikuma because omuntu azza okutuuka mu office yo obutebe buli awo tebufaananka so mubeerenga mugenda definitely office furniture wali bulungi abayita bamulangira interiors siika okay basebo ne banyabo olwaleero kyekyo tusobodde okukola Dr. King Michael wakabi nga lumu August temwerabira tuli ku Serena Hotel abantu yakalima tumyemu emboozi ya dakiika 2 awo tumyemu emboozi awo tutuule ku set awo otumizeyo emboozi awo ka 10-15
ku concert abantu bagala emboozi zo ate bali bajagala ne kugundu pati yo gye wategeka ninga abantu bagala nnyo emboozi otegeera Atinayo ndi mubagattagatta ndabe epaawo tuna anniversary ya Sunday Nation twezezza emyaka 2 mu Sunday Nation twakolayo dinner ya Sunday Nation at 2 tubayite kuyo tekenda ba MC buli ajja MC ajja tuwe emboozi tunyumirwa obulamu naye njagala ondeetereko nange kazi w'ekkapu naatulekawo tunyumyemu ngenda muleeta ngenda kandabe musajja munyumya bulungi emboozi otegeera bulungi Zubeeda tukikubemu nga tuli awo ffenna tunyumyemu ku mboozi ekugamba ennungi ekijja kunyuma okitegeera bulungi namukubidde essimu mpola mpola nga asukaala ku lwaleero mubeere bulungi mweraba